oba olina cycle ey'ennaku 21 oba ogenda mu nsonga zo nomala ennaku 21 lunaku ki losobola okubanga osobola okufuniramu olubuto lunaku ki losobola okufuna olubuto oba omalamu ennaku 21 mu nsonga zo. So erinnya lyange amanya gange bampita Gerard Massa. Buuza omusawo Gerard Massa yekyama gy'oliko era twogera ku nsonga ez'ekikyala, twogera ku nsonga n'endwadde ezikwatagana n'ebyekikyala oba ensonga ze bayita reproductive health ku channel yaffe eno buuza omusawo Gerard Massa. Nsanyuse nnyo okuwuliza. Leero tugenda kuddamu ekibuuzo oba omalamu ennaku 21 lunaku ki lwosobola okubanga ofuniramu olubuto oba omala mu nsonga zo ennaku 21 lunaku ki lwosobola okuba ng'ofuniramu olubuto. So buuza omusawo Gerard Massa gemanya gange era tugenda kwogera kweno ensonga era nga tetumaze budde bungi tugenda kugenda ku mulamwa gwaffe ogwa leero. Obanga oli mukyala ate nga ogenda mu nsonga zo katugeze nga omalamu just nnaku 21 otandika okugenda mu nsonga zo oba otandika okulaba periods zo ku lunaku luno olusooka n'olunaku olwokubiri n'olunaku olwokusatu n'olunaku olwokuna nga obanga oli kuddamu periods zo oba ogenda kuddamu nga 21 so osobola otya okubala ennaku zo nomanya nti kati ze zino ennaku zosobola okubanga ofuniramu olubuto. Tugenda gamba nti first of all bwetubanga tetunagenda mu kubala tulina okusooka ne tutegeera ekigambo ovulation, ekigambo kye bayita ovulation. Ekigambo ovulation kiba kitegeeza nti omukyala ebbanga oba olunaku lwabanga afulumya eggi eryo erisobola okubeera fertilized oba erisobola okubanga lifuuka omwana. Olunaku olwo lutera kubeera lwa 14. Olunaku olwo lubeera lwa 14. So olaba periods zo leero n'olaba periods zo olunaku oluddako n'olunaku oluddako n'omaliriza nga 4 then kiba kitegeeza nti olunaku luno olwokuna olina okutandika okubala ng'otandika ku lunaku olwoba osookeddeko okulaba periods zo. Olunaku olwoba osookeddeko okulaba periods zo lwolina okutandikirako okubala era oba obala otandika n'ogamba nti 1 2 3 4 wano periods oba ozimaliriza then kati zino eziddako omusaayi guba gujja naye nga mutini nnyo nga okegamba oba ogenda kuddayo ate mu nnomo. So oba oli mukyala ng'oyagala kumanya bbanga ki lyosobola okuba ng'ofuniramu olubuto nga cycle yo obanga omalamu ennaku 21 lwoka tugenda kubala tugambe nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So oba ogenze mu periods zo luno olunaku olusooka n'ogendamu olunaku luno olwokubiri n'ogendamu n'olunaku olwokusatu n'omaliriza olunaku olwokuna n'oba ng'ogenzeemu na zino ennaku zonna n'oba nga omaliriza mu periods n'oba nga omaliriza ennaku 7 nga olaba periods zo kimanye nti zino ennaku z'osookeddeko okubanga ogenda mu periods ezo ennaku oba tosobola kufuna lubuto oba tosobolerako ddala kufuna lubuto oba oli mu mbeera gye tuyita infertile. Kulwaki hormones ezireetera omukyala okubanga afuna olubuto wano ziba ziri wansi. First of all oba tewafuna olubuto omwezi ogwaweddeko so kiba kitegeeza omusaayi ogwo guba gufuluma omusaayi ogwo guva ku kuba nti n'abaana ebadde erina okubanga efuna kye bayita implantation ebadde erina okubanga ekwatako eggi erina okubanga libadde lifuuse omwana omwezi ogwaweddeko ne just because omwana oba eggi teryabeera fertilized then period ziba ziraga nti omusaayi ogwo gufulumye oba tosobodde kufuna lubuto. So zino ennaku ezisooka obeera infertile oba tokyasobola kufuna lubuto naye ate mulimu abakyala abamu abali fertile ennyo abakyala abamu nga balina amagi gali kumpi nga kwegamba bo basobola mangu okufunirawo olubuto ekyo tekigaana era basobola okubanga bafuna olubuto mu zino ennaku naye ate mulimu n'abakyala abakozesa kye bayita assisted reproductive methods katugeze abakyala ababeera ku treatments ez'enjawulo ez'okubanga kwegamba bafuna mangu olubuto nabo ojja kulaba nti ennaku zaabwe zisembera mangu. So cycle yo ebanga eriya lunaku 21 ate nga oyagala kumanya oba oyagala calculatinga lunaku ki lwosobola okubanga osobola okufuna olubuto oba olunaku ki lwobanga oli ovulatinga tugenda kubala tugambe nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
so oba batandise okubala periods zo olunaku olusooka then kiba kitegeeza nti olunaku lwogenda okuba ng'ofuniramu olubuto oba olunaku lwogenda oku-ovulatinga luno olunaku olw'14 luno olunaku olw'14 ye lwe lunaku lwa ovulation lwe lunaku lusobola okufuniramu olubuto so obanga obadde obuuza olina cycle ya lunaku 24 naye oyagala kumanya nnaku ki z'osobola okuba ng'ofuniramu olubuto gambye nti olina okubala ng'otandika ku lunaku luno oluba lusoose lwolabidde mu periods and then n'obala olunaku oluddako n'obala bw'otyo paka ku lunaku olw'14 by the way kyolina okumanya mukwano gwange kiriwo ekiti n'oba nga zino ennaku tobaddeemu naye ate n'oba ng'ogenze mu periods mu zino ennaku weeraliikirira kino ekya most fertile no kino tukitaddeko just nga example era oba olina okubala olunaku lw'otandise okulaba periods katugeze otandise okulaba periods wano nga 17 yes tandika okubala ogambe nti 1 tandika okubala ogambe nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kino tukyogeddeko kuba abakyala abamu basobola okutandika okulaba periods nga kagamba ennaku ziyiseeko ku lumu abamu basobola okutandika okulaba periods nga ennaku ziyisiiko nnyingi nnyo so kasita oba ng'oyagala kumanya lunaku ki lw'osobola okuba ng'ofuniramu olubuto olina okutandika okubala ng'otandika ku lunaku oluba lusoose lulabiddemu okulaba periods zo ndoza ekyo tukimaliriza so bwe tuba tuli kuddamu ekibuuzo my cycle is 21 days how do I calculate when I'm ovulating kiri very simple begin counting from the first day you see your menses oba tandika okubala olunaku olusoose ng'olaba periods zo then bala bw'otyo paka ku lunaku olw'14 olunaku olw'14 lwe lunaku lw'osobola okuba ng'ofuniramu olubuto naye ate tekitegeeza nti luno lunaku luli lumu lwokka nedda kitegeeza nti oba oli mukyala eyo ng'obadde oyagala kubanga ofuna mangu olubuto era zino ennaku ezisooka essatu paka ku lunaku olw'14 olw'14 lwe lunaku lwa ovulation naye ate na zino ennaku ezisooka n'ezinaku eziddako ebbiri chances zo ez'okufuna olubuto ziba waggulu nnyo kyova olaba nti wano tugambye nti you are most fertile around these days kulwaki tugambye nti you are most fertile ku nnaku zino obeera fertile nnyo mu nnaku zino eziri olunaku olw'14 n'ennaku 23 eziddiridde luno olunaku eggi ly'omukyala we lifuluma limala ssaawa 12 ku ssaawa 24 zokka okuba nga libeera fertilized when a mature egg is released it lasts for only 12 to 24 hours eggi limala ssaawa 12 ku ssaawa 24 siwa kiba kitegeeza eggi we lifuluma leero ku makya liba ligenda kubeera viable oba liba ligenda kuba nga lisobola okufuuka omwana okutandika okumakya obudde bwe lifulumidde paka olw'eggulo and then paka n'olunaku oluddako enkya ku makya so for only 12 to 24 hours lwe lunaku olulamba bwe liba teribadde fertilized then kiba kitegeeza liba ligenda kufuuka kye bayita corpus luteal cyst oba liba ligenda kufuuka corpus luteal cyst oba corpus luteum cyst era oba oyagala kumanya bino era omala kola scan then doctor wo owa scan ajja kulaba ku majigo nga kuliko obuntu obulinga obuzimba naye nga bujjuddemu mazzi bwe bayita bu corpus luteal era katera kubeera kamu naye busobola okubeera obungi obuba obungi ate ekyo kiba kirwadde kibayita polycystic ovarian syndrome naye leero tuli kwogera ku nnaku ez'okubanga kwegamba olina 24 nnaku kiro osobola okubanga ogenda mu periods era bw'oba obadde olina ekibuuzo kyonna mukwano gwange mbuuza mu comments era osobola n'okubanga okola obuwembu otegezaako oba oyagala kubanga oyongera okwogeramuko nange ku whatsapp yange yes nsasuza ka consultation sikekanje nnyo so tosasulayoko omutwalo gumu ku Airtel Money then from there nenkuwa obudde bonna kuba ekituletera okubanga osasulayoko kasente ako okulaba nga kyamu yaffe neekula ate n'ekirala abalwadde bangi abali okubanga batwebuuzaako ate nga bali kusasula so kiba kirungi nnyo nobanga oneebuuzaako nosobola okuwa ko advice kwegamba ebintu ebimu byetaagamu okwa just okubanga ofuna advice okuva eri omukugu oyinza okubanga ogezezaako okubanga ofuna olubuto naye ate nga maybe wetaagamuko ku advice nga scan zonna ozikoze omusolo bakebedde buli kimu kyonna naye ng'ate wetaagamuko ku advice ey'enjawulo okuva eri omukugu kuba mukama abadde mulungi bakiransi baffe bangi basobodde okubanga bafuna embuto era oba ogenze mu comments zaffe wansi awo abamu ojja kubalaba nga bakyogerako
n'abalala bangi betuli okolako. Mukama abadde mulungi. So tuzama ekibuuzo kyaffe leero, oba olina cycle ey'ennaku 21 lunaku ki lw'osobola okuba nga ovulatinga. Tugambye nti olunaku olw'14 naye ate tolina kubala zino ennaku eziddirira, just olunaku olw'14 chances zo ez'okufuna olubuto ziba nyingi, n'ennaku zino 3 eziddiridde n'ennaku zino 2 eziddiridde. Eno period yonna your most fertile olina okuba nga osobola okufuna olubuto. Olwo ekigezezaako ne kiba nga tekikoze, maybe waliwo ebyetaagibwa okuba nga bitereezebwa. Katugeze oyinza okuba nga olina stress, oba nga olina ebizibuzibu kwegamba mu reproductive system, oba nga olinamu ebirwadde byetaaga okwekebejja ojjanjabibwe. Buuza omusawo Gerard Massa ye channel yaffe gy'obaddeko. Togedde ku musomo gwaffe ogwa leero era ndooza ogutegedde bulungi. Mbuuza ebibuuzo byonna by'oba olina mu comments, nja kuba musanyufu okubiddamu. Omukama akuume ffena. Bye bye. Era ennamba zange za WhatsApp ziri +256 701 7978 76. Ennamba zange za WhatsApp ziri +256 701 7978 76. Eya MTN eri +256 787 668 962. So omutwalo gumu gwokka gwa consultation advice gyenkuwa osobola n'ogisasulira sente ezisingako awo malwaliro gonna amanene. So advice eno eba personalized. Oba osobola okuba nga ompeereza scans zo, ebifaananyi bya scans zo ku WhatsApp yange nembivunula nenkuwako advice okusinziira ku mbeera gy'oba olimu. Oyinza okusanga nga byonna obikoze naye nga weetaagamu advice ey'enjawulo okuba nga kwegamba maybe osobola mangu okufuna olubuto. Ne prayers, era oba olina okuba nga okulembeza prayers, olina okuba nga okulembeza essaala, naye ng'ate nebuuzaako obwene ekibuuzo kyonna. Tusaba Mukama abakuume mwenna advice eno ebayambe, era nja kuba nkolaba mu video yange eddako. Bye bye. Lunaku olulungi. Bye bye. Hello, welcome to our channel. I'm Gerard Massa, the health educator. On this channel, we talk about pregnancy related questions. We answer all your pregnancy related questions. We also do talk about conditions including fertility, infertility, endometriosis, endometritis, and also we do discuss issues regarding polycystic ovarian syndrome. Let me know if you have any questions, and welcome for today's lesson. You are most welcome, and stay with me today as we talk about today's topic. Welcome.